ono tafiire abagamba okitegeera tugenda kufuna obuzibu lwaki poliisi mufuuse ba politician lwaki bannamagye mufuuse bannabyabufuzi okitegeera tuddeyo ku nnono because ono Otafiire gwena okujjako hadithi yennyini ya mwami Museveni ali mu bantu 10 abasookerwako boyina okujjako hadithi yennyini ey'omu nsiko bwagamba nti bwe twali tuli mu nsiko bino tetwabikkaanyaako twakkaanya nti amagye gabeere mu barracks okitegedde ennaku zino gali buli waki buli wamu ge gakuuma amabaala ge gakuuma kino ge gakuuma kiri okitegeera ekyo ekigenda okukibeeramu kigenda kubeera kizibu nti mu nsi kasita olabanga abannansi batandise okumanyiira amagye omanya gavumenti eri ku luwuzi lwakugwa abo abamilitale bajjanga 10 1 2 3 4 5 10 okitegeera ne bakakkanya Kampala yonna mu bana be Makerere awo babasulamu babiri ne bakuba Makerere yonna ne bagimalawo okitegedde kakati mukyalina kakati olwaliro ogenda okulaba waliwo munnabyabufuzi Bobi Wine atambula mu kutambula kwe mulimu aba SFC mulimu aba military mulimu polisi mulimu aba traffic kati bino Otafiire byabawabula okitegeera ekibakwasa abaana b'abantu ne bateeka mu safe house abaana b'abantu 100 bonna ne babeera eyo nalabye ono omwana munnakenyanga nti n'abamu baatuuka dde okubata naye bonna bavundu okitegeera babakubakubadde batya okubata nga bakola ki nga balina ebiwundu era Alan ekyo nze mbakuba ye nabadde ngendeyo ku media ne neetonderawo ng'okimanyi nti kaakati Alan agenda suula Lukwago Alan agenda kusuula Lukwago bw'omanyi sympathy ono omusajja gye yafunye omusajja yakoze statement n'empulyange ennaku enkutte Munnayuganda ng'ebizibu bikufuukidde mbulabutuulo w'olikkalira kubanga Kabona Mugabi azajjaganyanga ow'ekibungu gwe bawadde omungu n'amawulire agasanyusa ng'akuyita ogende gy'ali akole ku byakutawaanya edda. Kabona Mugabi agenda kwambululira mu nnyanja ey'enjawulo akukumira ekyoto kw'onooyekeza endiga nga ssaddaaka eri abakulu olwo obulamu bwe bubettereere nga nnyindo ya nti bw'anoonyeza empapula ezifuluma Uganda n'ebikya ne bikwereega ebibyo kumenya mu jenje kalu kubanga olunaku kansiraatu ku mazzi ag'omukisa gwe ng'olinda kutta ku nkowe. Kabona Mugabi bw'omukwasa ebizibu byo naye abigabula ebinyonyi ne bibyetikka okubisuula ebuziizi gwe n'ofaananako omusenera alinda empaalwa. Kabona Mugabi mukubire ku nnamba ya ssimu nooti 7529 9346 olwo obe ng'ossa empoggo n'olwalo nange ntugge ku nnanga ya Kanenero. Wiiki eno bingi ebitambudde mu kampeyini ne mu mbeera eza bulijjo naye mu kusookera ddala manya tutandike n'ensonga egambibwa okuba nti nno muganda wa Kayindo Otafiire yasibibwa ali mu kkomera oba mu fridge gye boogerako ennaku zino nga bagamba nti gyali eyo ali mu kanyogoga era nga byayogeddwa bano bannakenya ba activist oba balwanyizi b'eddembe okuli Bob Njaji ne Nicholas Oyo bingi bye baayogera nga bamaze okuteebwa oluvannyuma lw'okumala akaseera noze gibadde emyezi gikunukkiriza 3 nga bali mu fridge eyo gye badde babakwekera so kakati ekasenyi so kakati bwe bavuddeyo baayogedde bingi mu bimu bye baayogedde ne bagamba nti muganda wa Kayindo Otafiire yakwatibwa era babadde naye side eyo nga avundira mu kkomera era mu kwogera ebyo tukimanyi bulungi nnyo ebbanga lyonna nti Kayindo Otafiire oba oli awo ayogera ebimu ebyo nga alaga takkaanya na gavumenti eri mu buyinza n'ebyo ebikolwa ng'okukwata abantu watali musango n'okumala mu kkomera obudde obungi nga tebawozeseddwa n'ebirala bingi kyokka mbw ate era waliwo neweeyogerera somewhere ng'agamba nti takkaanya na kyamuhoozi kujja butereevu mu gavumenti oba okubeera pulezidenti agamba nti alina okuyita mu mitendera emituufu ajje yeesimbe wano nyakalulu yeesimbewo ne banne bwawangula abeere so si byagamba nti nno tumuyigiikiriza tumuleeta bingi byazaayogera olowooza ki ekyaviirako bw'abanga muganda we ali mu firiji ki ekyamuviirako ani yagamba mutakkaanya na gavumenti okusinziira nga bimu byayogera alaga takkaanya na kyemulina kyekyabafirika bwe bawabula mukyalawo nti wano wayezewo wasiimuddewo tewatukudde muba mufunye obutakkaanya mu maka abafirika biwulira nti yafuna obutakkaanya ekizibu kye twafuna mu Afirika nti omuntu avayo n'alungamya ate afuuka opposition
olwo tuba tufunye obutakkaanya. Omuntu okutambula bwana mayanja nga mbadde mulina gye mulaga mubadde ku mukolo mutudde naga nti naye ssebo omukolo twabuzeeko guno gwa kitiibwa lwaki waze nga togolodde olwo mukera kwawukana gwoba tojja kuva mu nsobi. Omuntu buli omulaba nga bamuwabula wabula n'akyawa oli amuwabudde oyo omanya nti yamala dde okukola agreement n'ensobi ajja kuba yakava mu eno akole ki amakulu tabeera mweteefuteefu kukyusa. Buli omuntu atali mweteefuteefu kukyusa buli avaayo n'amuwabula amukyawa era amulamula bubi. Omuntu atali mweteefuteefu kukyuka buli amuwabula amukyawa era afundikira amulamudde bubi. Okitegedde oyo omanya si mweteefuteefu kuva mu nsobi. Kakati jjo notafiire byabadde ajjayogera gwe bikyamu byebirewa bwavayo naga nti poliisi mubeere mu kkubo lyammwe nga bebyokwerinda mukuume bannayuganda n'ebyabwe mu amagye mukole bwekiti kati nga bayoga nti tekatakanya na gavumenti yaloga Afirika wala yaloga Afirika buli kadde agisosonkereza oyo singa bamwagalana nnyo naye olw'okuba nti regimu bwefa abantu nga botafiire ebakosa nnyo because mulimu abantu babeera mu regimu nga tebaagala kufiiramu nga bo bajja kumira pini bakugambe nti bwe twali tujja nga tutandika okutambula twakkanya kuyita Makerere gwe kikuyise gayaza kyekiki sebo terera mu layini oyo mu motoka nga mujjamu nga musuula ebweru kuba ndaba waluke nalabaawo omukyala Kadaga bwe bafunamu okuweereza ebigambo ne bwe baali nga balonda bwe bali balonda mu kibiina kyabwe Mwami Museveni Kadaga n'abakubye yayogerawo n'agamba nakola kyamaanyi nnyo olaba nga Mwami Museveni n'abeerawo nkoledde nnyo ye n'aleemu era ne nkozi kyamaanyi okuleta obuwagizi ebusoga. Mwami Museveni n'amugamba toletanga ku buwagizi kati eno nagenda okulaba abamu ku opposition nga tebawagidde nnyo Kadaga ne bwe yali nga avoba okwewandiisa. Kadaga gwamusinga nti abakulembeze baffe abanene wano mu Uganda okwawakanako n'amawanga ga Afirika amalala nti ebyofuzi by'omu Uganda abakulembeze bakola bibayisaawo kati. Kati Kadaga ebiseera ebyo teyakola kyali kya Uganda ey'omu maaso. Okitegeera yakola kyali kiyisaawo Mwami Museveni ku ssaawa eyo. Kati kyamala omuyisaawo okyamwagaza ki? Oba kitegedde awo Museveni yali mutuufu. Yego omuntu bamala okukoterawo eddala n'olinnya ate osamba lisambe. Bw'oba watambudde n'osula mu loogi z'omusajja obudde ne bukyolemerawo futuka misinde nga n'obudisaazi de wammwe bw'oba oyagala kuddamu okusula ekiro ekyokuliddamu osasule kati yali amulinda ku kisanja kiddako kiri kyaggwa diiru yaggwa. Okitegedde n'ogimukwatirako n'ogenda n'oleeta abasirikale mu palamenti ne bakuba ababaka ne babawasa emigongo eyo diiru yaggwa. Okitegedde oyo ye Gudu Museveni ate nze awo mba mwagala abantu abalage baddemu amagezi. Okitegeera nti ekintu bwe kijjanga kino mutunuulire future ey'ensi Uganda wakati nga mugenda okusalawo naye bwe munaasalangawo bino ebintu byakaakati byakasimu akasimu ne kavuga nyambo nkolere kino. Okitegedde bangi abakyasanga ebizibu bwe biti because singa ekintu kya Kadaga kye yakola ekya egilimiti nga kyali kiyamba Uganda eyawamu Uganda ey'emyaka 40 ana mu maaso nze nandibadde side naye zisobola kubeera side ye because ekyo ekintu teyakola kya bannayuganda yakola kya Mwami Museveni. Okitegedde kati aba mulyaza amaanyiza tamusasudde ffe tatuleekaanira. Okitegedde eyo diiru yali yammwe kati wali oyagala munange tewansiima singa saalinze tewandibaddewo eyo diiru yaggwa. Okitegedde so kati abakulembeze balina kuyiga nti wakati mu kusalawo naddala abatula mu palamenti batunuulirenga nnyo Uganda. Nze nakunyumiza ne nkugamba nti mu 7 awo nga Amini yakajjambo yinza yasooka n'ayita ababaka ba palamenti abaaliwo mu biseera ebyo ng'amaze okuwamba Obote mu 7 bw'amala okubayita ne boogeramu ebintu bingi mwandibadde mwagala Uganda etambula etya biki n'abatane baddayo mu palamenti naye lumu Amini agenda akyala mu palamenti
kyava abuuza eno batuulayo baaki teno batuulayo abantu ab'ekibiina ekiri mu buki mu buyinza nti ate eri watulayo abantu ab'ekibiina ab'ebibiina ebivuganya gavumenti kati agenda okulaba nga bali batudde eno ku saidi y'ekibiina ekiri mu buyinza mulimu n'abambadde emijoozi gya UPC abalala bambadde egya DP abalala bambadde egyaki okitegedde naye kati ate eno nga munnakali ez'enjawulo zonna gyezi nti ati bwe tutuuka eno tusobola okukkaanya okitegedde n'agamba bwe yamala okwogera mu palamenti engera nayisa kiregero n'agamba palamenti ngiweze n'agiwera naye okimanyi nti bannansi bajaganya okuva ku palamenti abo mpaka waggulu mu wino nga bakuba eŋŋoma nga bagamba Amini akoze eki atuwonyezza BBC yali emubuuza nti lwaki wakoze kino ekintu ekifaanaganako kityo demokurasi akoze eki aweddewo n'abagamba ate demokurasi tewabadde n'akamu okitegedde because abaali bagenze mu palamenti nga ba UPC rather nga ba DP bafuuse ba UPC okitegedde abagenze mu palamenti nga ba KY kabaka yekka bafundikidde ba UPC kitegeeza balina endowooza ki endowooza emu tewagenda kubeerayo kuteesa kati sente zetwononera mu mbeera efaanagana bwetyo tuzijjeyo era palamenti n'agiweera obuyinza n'abuwa akakiiko ke bayitanga Army Council eggwanga ne litambula oluguudo yagalagiranga nti enkya luzimbibwe ne batutandika ku makya nga oluva ku subuhi nga batandikirawo kati President Museveni alagira nti mukole oluguudo lw'e Nateete ne lumala emyaka 2 nga buli mwaka oye demokurasi gumwagala nga buli mwaka alagira okitegeera je notafiire so kakati ono otafiire abagamba okitegeera tugenda kufuna obuzibu lwaki poliisi mufuuse ba politician lwaki bannamagye mufuuse bannabyabufuzi okitegeera tuddeyo ku nnono because ono otafiire gwolina okugjako hadithi yennyini ya mwami Museveni ani mu bantu 10 abasookerwako bwolina okugjako hadithi yennyini ey'omu nsiko bwagamba nti bwe twali tuli mu nsiko bino tetwabikkaanyaako twakkaanya nti amagye gabeere mu barracks okitegedde ennaku zino gali buli waki buli wamu ge gakuuma amabaala ge gakuuma kino ge gakuuma kiri okitegeera ekyo ekigenda okukibeeramu kigenda kubeera kizibu nti mu nsi kasita olabanga abannansi batandise okumanyiira amagye omanye gavumenti eri ku luwuzi lwakugwa because ensi bwefunamu obutakkaanya poliisi nejja nekakanya obujagalalo neremererwa nekuba akasimu mu bannamagye nti mujje wakimanyi nti eri muntu nansi asigala ku luguudo kasita bawuliza essimu emu bagamba nti kati magye ge gajja bonna basula mu maka gaabwe ku olwo kati wano okwekalakasa kugenda okutandika nga n'amagye kutandika n'amagye gali awo mu owino kakati singa kinansukka awo ogenda kuyita baani okitegedde edda nze nakugamba okwekalakasa kwabeeranga mu Kampala nga bekalakasa bwe bafuna amawulire nti musuululu ya military gyeva Makindye bonna nga bafuka mu ngoye okitegeera abo abamilitary bajjanga 10 1 2 3 4 5 10 okitegeera ne bakakanya Kampala yonna mu bana be Makerere awo babasulamu babiri ne bakuba Makerere yonna ne bagimalawo okitegedde kakati mukyalina kakati olwaliro ogenda okulaba waliwo munnabyabufuzi Bobi Wine atambula mu kutambula kwe mulimu aba SFC mulimu aba military mulimu poliisi mulimu aba traffic mulimu abaleya mulimu abajjati no sense muli stupid nnyo mulimu ne bakanyama ayo nno gye bagamba nti security eri tight kakati ebagera gikwata ebajja gifunya mugende kyekiddako okitegeera ensi mulina okugiteekateeka n'ebyokwerinda nga bitambulira mu miki mu mitendera okusinziira ku situation nga bwebula ki situation nga bweri ne muleeta kati bino tafiire byabawabula okitegeera ekibakwasa abaana b'abantu ne bateeka mu safe house abaana b'abantu 100 bonna ne babeera eyo nalabye ono omwana munnakenya nga nti n'abamu baatuuka dde okubata naye bonna bavundu okitegeera babakubakubadde batya okubata nga bakola ki nga balina ebiwundu okitegeera ensi kasita etuuka bayithawo enze era bannayuganda bawongalyamu basaasira nnyo bo mwiteekwa batulikira kuba mwagala oba temwagala okitegeera because bino President Museveni bwe yajjako agende mu nsiko bye baakolanga byebimu ku ebyo bye baakolanga ebyamutanula bino bisingako businzi bino bisinga ebyaliwo bino bisingako businzi
because nti biri ebyaliwo byalinga secrecy bino bairo byabikola ki kyere babikola kyere kamera nga ziraba TV zeggwanga kwe ziringa ne radio kwe ziringa ne simu zikwata omusajja nabajja Kyagulanyi nga wazatamu ne bayola abantu 100 bakitegeera ne babatwala swi Kakwenza nakubwa omugongo gwonna nayo omukulu n'avaayo n'agamba oyo nze namukozeeko temwebuuza oyo nze namusabudde bakitegedde nti ziri gavumenti zakolanga ebintu ebibi naye nga n'okugenda ku kyalo okukyogerako nga n'abantu batya okukyogerako kubanga tewabanga na evidence bakitegedde okyogerako ne bagamba nti jangu otubuulire wabalabye bakitegeera naye kakati bino ensonga lwaki olaba nti ne bano onoonya ne bogenda okukwata ne bogenda okusiba ne bikulema because gwe wenyini gwe weekuba ki gwe weekuba gye kati gye nootafiire mu myaka gye egyo gy'emyaka egirina okwogera byayogera kuwabula so si kubavuganya bakitegeera kuwabula ensonga z'okuba nti nno amagye poliisi n'ebitongole ebikuumaddembe bidda mu layini yaabyo by the way ebintu byonna mu Uganda byandiganye emirimu ne gibula economy n'eballo buli kimu kyonna ne kibeera wansi naye nga security ekyali mu ki mu kkubo lyayo bino byonna ebirala bisobola okutereera naye kasita gavumenti etandise okumanya nti buli bwe mubaako kyetwagala okutuukiriza tulina kukulembeza babyakwerinda ab'ebyokwerinda kasita baneetaba n'abantu nze kanku ekyokulabirako emabegako eri Pulezidenti Museveni abadde atambula ng'ekitongole amagye kiri ekitongole ekyali ejjere balitangaani PGB eryo ekitongole ekyakumanga Pulezidenti ekyali nga kikambwe omusirikale wa PGB ng'ayimirira kukuba nga Pulezidenti anaayitawo nga n'enkoko bw'okasuka ekinyobwa waali tekibojja naye kati bano olwaleero aba SFC tulya nabo akatogo oluba okuyingira mu hoteeri n'akusanga naga haji gyebaleko omanyi nze ndi wa SFC nogalengera endingiddi ndikugyerikuma President yadde ali muleeya afundikira yeyanjudde era ku mukolo najja wa SFC ne mutamwanjula ku mbaga muba mulesa obuzibu balinga bambega b'ennaku zino CID ku speech de sebo twebaza omukulu wa fono CID atukola bulungi nnyo ku kyalo kuno abegera gavumenti ku kyalo era twalaba na Uganda nga bali bantu ba mirembe nnyo okitegeera so nti kati olwaleero gyeri kuma President SFC era bikira buli waki buli wamu mu byobufuzi yafuuse mate bakitegeera ate nga gye twandisuubidde nti kati lyejjere tuyina ery'ekitiibwa okitegeera bw'abiirawo ensonga eziganye special force ng'ekola ki ng'evaayo naye katulira naye akatogo bali muno obeera oli ku bodaboda otambula wa boda yakututteko munyuma biri naganza omanyi yakuvuga omumanyi waliwo eyambuuza sayidi ze nakasireyo nze akuvuga ontegedde konze ate naye oli wa boda ndi wa boda naye ndi wa SFC naye nga naye bamuteekamu abeege okitegeera yensonga lwaki olaba nti Pulezidenti agezaako okulwanyisa kawukuumi naye kawukuumi takola ki tagwamu because abantu bonna abali mu security olugambo lubasingira embaga etanyumye okitegeera nti security luli mwabeeranga n'embega ku kyalo n'amalako emyaka 10 n'azaala ne mu baana abawala n'abazaalamu n'abaana okitegeera nga temumanyina mulimu gwakola ki gwakola atwa musajja ali awo amala kufa ebitiibwa ne bijja ne bamukubira emizinga buli muntu n'akwata ku mutwe bulijjo w'amaanyi bw'atyo mbega naye ab'ennaku zino oluba okunoonya akazigo okwapangisa atandikira ku Land Road okwetottolako bangambye ennyumba zino nnungi badde njagala kusulako omanyi nze nkola mu State House nze nkola dda mu State House nze ndi mu kitongole ky'Abambega okiwulira ekitongole kya CMI kimanyi nze mwenkolera ddala naye sagala abantu bantegeere kati olindongo kikaaki ono ng'onyumiza nsolo kati Land Road ogenda okola naye seba mukambwe muzibu anti ku nnyumba ze yafunyeko owaki OSFC owa CMI nga bapangiza n'ensalo bayisamu egali nze temuŋŋamba akonja bakuba okitegeera so kakati security tesobola kukula
okukwatibwa kwa muganda wo otafiire okumuteeka mu firiigi nga bwe bagamba kino kiraga ki eri gavumenti n'abantu ba bulijjo kye mulina okumanya singa nga ebintu nga ab'ebyokulinda bano tebatereka bantu eyo munda ekibeerawo kutereka bantu naye ekyokukwatibwa tetulina kukyemulugunyako bw'aba muganda we yali waggulu w'amateeka kyetulina okwebuuza lwaki bwakwatibwa atwalibwa muki mu firiigi eyo yenjawulo yokka naye bw'aba nga akwatibwa naggulwako emisango n'atwalibwa muki mu kkooti kyetukinaako buzibu olwokuba nti oli muganda wotafiire tozze misango okitegeera olina okugiza naye ekiriwo kukwatibwa ne mbatereka mwezi gumu myezi ebiri omuntu ali luddawa omuntu ali eyo wansi oluusi n'abafamire tebamanyi gyakolaki tebamanyi gyali ekyo kyetuyinza okwogerako naye bino ebirala tusuubira nti naye muntu nga nange wendi omuntu n'omulala nti asobola okukwatibwa naye kyetulina okwogerako ennyo na buli munnayuganda yenna ali eyo kyekino ekivaayo buli lunaku gundi yakwatibwa n'abuzibwawo tamanyiddwako mayitire ate enkya ne mumuta nga taguddwako na miki nga yenna mumukubyeekuyo obukongo bule bukoze eki obukongo bule buyulise awo pulezidenti Museveni ssebo nkusaba awo bw'otaatunulewo wallahi nkulayirira nga ndi mu kamera banno gye bakwata gy'ogenda okukwata awo bw'otaatunulewo ku kigambo kikwatagana kuwamba abantu kubakwata kubatereka ne mubakuba bwe mutaatunulewo ssebo gye n'omuhoozi awo bwe mutaatunulewo wallahi olwaliro oyinza okuba omusajja olaba wali omusajja agamba anti abasajja abo bwemulaba jeno balina amaanyi kuba kati olwaleero ffe mu busiraamu butugamba nti laisa shadidu bishuraha omuntu tabeera w'amaanyi lwandabika okitegedde n'ebyo ebimwetoolodde olwokuba alina emmundu olwokuba alina amadaala jeno kano kaputeeni okitegeera olwokuba alina obuyinza leero honorable leero minisita ffe mu busiraamu butugamba ebyo si bye bifuula omuntu owaki ow'amaanyi obusiraamu bwafunikira buga nti gwe bayita ow'amaanyi y'oyo alwanyisa omutima gwe okitegeera ne gubeera ng'omutima ogwo Mungu aguluŋŋamya nga gukkiriza okuwabulwa gukola birungi biki birungi byereere musajja naga nti abambi omusajja oyo alina omutima omuki omulungi musajja oyo alina omutima omulungi oyo mu busiraamu gwe bayita ow'amaanyi naye seezo kyeppe nti awo ejjeno tagambwako okitegeera ebyo byo obulungi obuli mu muntu mu mutima kizibu nnyo abalya mmere okubumugjamu kubanga obwo Allah yabukola ki Mungu yabuteeka mu ye n'abukusigamu naye obulungi obuli mu muntu olw'ebyo ebyensi Mungu byabeera muwadde obubyo bwa lutemya lwa liiso eyakedde okumakya ng'oli jeno Allahu akbar walillahi alhamd ng'oli birala bukeera ku makya ng'okuyita ebusiya ku nsalo oyingire nga n'omutembe yakusinga okitegeera waliwo wano omusajja yakola akatambi ne katweninga nnyo yafa si kumwogerako bubi kuba yali musajja wa kitiibwa baali bamuyita jeno eri tumwine bwe bakuba abantu wano ku kwekalakasa kwa Novemba nga bakutte Kyagulanyi wamulaba yagenda ku media center n'agamba nti poliisi eyina olukusa shoot you and kill you ekyo kanzi kyekyasinga okunkwatako kale yandikomye ku kiri kuba omuntu osobola okumukuba okusinzira ku kyoyagala oyinza oga nti omusajja ono asusse mukuba essasi mu kugulu kuba eryo lijjanjabika naye osobola omukubya essasi mu kugulu omulemese okukola violence eri ennene okitegeera ekyo kijjanjabika naye yagamba nti to shoot you and kill you who are you naye bwagenda okutya wallahi nga ye Mungu yamukiiringa dda taliyo without permission okitegeera kati ebyo abantu abasigalawo mu byobukulembeze bye bawa bikyakola ki kyakuyiga nti ozanyiranga ku kirano tazanyira ku bulamu bwaki bulamu bw'abantu bino ebirala ebyobufuzi mufuge yadde bana opposition balaba nga balwana
naye era nze mikwano gyange mu position mbaga nti okulwana mulwana naye temwerabira Mungu yonna yabikola ki yabisalawo ekyo era vidiyo eno bannabyabufuzi ngibawa Bakyagulanyi ne bannaabwe nti okulwana musobola okulwana naye kyemwina obuteerabira kiri eki Mungu buli kintu akiwa obudde bwakyo mu budde obwo Katonda asizaamu abadde ab'amaanyi ne banafuuyira ddala naye nga ate balamu mu nsi muno nga mwebali okitegedde nze nyina omukungu gwe nasanga awo sijja kumwogera ku lw'obulungi bwe yali mukungu mu Kampala awo nga w'amaanyi n'ebiseera ebyo mba ntambula mu supermarket emu ne musanga nga talina yadde omulema bodyguard ng'ali yekka bonna munigina ati mu supermarket naye mu biseera biri bwe yabeerera mu buyinza nga tagula na bintu mu supermarket atuma abasirikale be baleeta atuma abasirikale ne bateeka yasigala mu motoka nga ate n'emmotoka esigaddeko agikola ki agikuuma etokota bano bannaffe abakatoliki balina olugero olugamba nti Katonda bw'atakuuma kibuga n'abakuumi bakola ki baba bakuumira bwereere okitegeera naye olwaleero weebuuze nti abaamukuuma nga baali bakuuma ki kubanga tatambula kyere kyoliko abali bagenda okutta luli kati tebasobola okitegedde era nze nakugamba nze ne bwe mbeera mu buyinza kyensooka okugoba ye security oba totya kukutta bangi teri wakati osuubira abatambula bonna bali protection gye balina ebamala tebamala ebamalirawa okitegeera Mungu nkubuulire banagundi bana mayanja ebintu byonna byonna obikola naye protection ye eri mu mikono gya Mungu oyo ali waggulu lwabagambye nze abantu ntera nnyo bawa sitoole ya mukwano gwaffe Allah amusaasire Kano Muammar Gaddafi Mungu yamuggyako obuyinza ensi yonna neyeewuunya naye okimanyi nti Gaddafi okumuggyako obuyinza byakulwanyisa si bye byamuggwako nze nalinga ku Jazeera nga buli lunaku ngoberera nyina okumanya ekigenda mu maaso Tripoli waliwo n'omukutu omulala baguyitanga Arabsat nga nyina okugoberera waliwo omukutu omulala gwafulumira Lebanon baguyita TV yalinga y'abasajja babagitanga Al Manar television bakavalinga nnyo olutalo olwo kaakati nga ngoberera naye kyasinga okunnewuunyisa Gaddafi bamuwangula mu Tripoli nga tanka ze zonna n'emizinga nga gyonna weegiri ate giri active nga gyonna weegiri awo era abantu bonna nga Gaddafi amaze okugamba nti mwenna ekibuga mukikole ki mukiveemu tugenda kwokya bano nga bw'obeerako ne bakulaga emizinga enteekateeka gyali agiteeseteese okukuba omulabe ng'ogamba ono naye Allah yamugya mu buyinza nga teriyo muzinga gwasobodde kunasula okitegedde nga teri muzinga n'ogumu Allah omanyi enzija gye yamugyamu yanafuya bakamanda bano abaali balina okukola ki okumulwanirira Mungu yabanafuya batandise okusulawo emmundu zaye badduka bambala ngoye z'abantu ba bulijjo kati bano abaana abato abalinga balwana ne bagamba kati bakama baffe bakoze eki bakama baffe badduse kati ffe tukola ki wano okiwulidde olutawo ne lugenda lukonera awo ne bamukwata bwe bati nga balinga abakwata ekiyenje kakati n'abalala so kati obuyinza mu mawanga ga Africa bukoze kinene nnyo okutogera amawanga ga Africa okukula because nti oyinza okukola bingi nga bano bannaffe aba NRM batugamba nti to protecting gains zaffe naye oyinza okuprotectinga gains olwaleero naye ebbanga lyonaamala nga totaddeewo nteekateeka butya bwenvaawo kyekiddako gwe wennyini gains zo tugamba okuprotectinga gwagenda ozoonoona olw'obutavaawo olw'obutateekateeka nti Gaddafi yakola ensi ng'otuuka mu kibuga Tripoli ng'oggyeko ebibuga bino ebirala South Africa Johannesburg naki ng'ekibuga ekyali kiddako ndowooza Tripoli naye olw'okuba teyateekateeka kikiddako ng'avuddewo ye mwennyini ekibuga kye yagenda nakyo enguudo ze yali azimbye yagenda nazo kuba nga bazikuba zonna entindo ne bazikola ki ne bazisaanyaawo amasomero ge yali azimbye yagenda nago bagasuulako bomu gonna olubiriro lwe yali azimbye olw'ebbabu abasajja baalukuba ne balufuula buugi okitegeera kati nga pulezidenti ajja
alina okuddamu okuzimba amaka g'obwa pulezidenti, azimba enguudo kw'anaatambulira, azimba amasomero abaana mwe banaasomera, amalwaliro gonna mu Benghazi ne Tripoli bagakubye gaweddewo, okitegeera. Kati olwaliro nga bw'ogenda mu bannansi ba Libya, emyaka 42 kano Gaddafi gye yabafugira gy'abafa bwereere, talina kye yabayamba n'aka, tebafunamu yadde, okitegeera. Era nze nyina mukwano gwange we naali munaddonyumya naye awo ne mugana naye omanyi ekintu kino lwaki temukiteekateeka ne mukita. Agamba muzeeyi akyakola, abantu bakyamwagala. Nendabya ddala musajja nno muyivu ate mukulu ansinga emyaka, naye nasaasidde yamuwa diguli emakerere yali yamusalira bwereere. Yegayo omusajja kyana stamina yamanyi abakulembeze ba Afirika bamanyi kye bayita okuta obuyinza abantu bamalako goba misinde. Muno otuukayo mu byalo nga abantu bagamba genda olondero olina okukola ki okubuta wabula nakuta abantu nga bakyakujulira. Nakyo kimu kwe katundu k'obuwanguzi, ate kitundu kikulu nnyo ekyo mu buwanguzi. Nti tufunye omukisa, tufunye pulezidenti waffe Yoweri Kaguta Museveni nti abadde ali wano ng'abantu bamwinako fiya, bannabyabufuzi nga bamutya olw'obukugu bw'alina mu byobufuzi. Kati ng'ekirabo kyabadde alina okubawa kwe kubawa bulayo wakiri emyaka 10 nga Mungu akyamuwadde obulamu nga wali eri wakitula. Okitegeera. Ati abamu bagamba pulezidenti alinnya n'agenda wali amawulire ne galaga batuddekawo mu faamu banyumyamu ne pulezidenti aliko. Abamu bagamba nti bino ebyokumusuubiza omukwata Jeke mbubeeka bye bimuzi kankubulire bye bikyamusibyewo bitya ate okukwatibwa Jeke mu buzeeyi bwe. Teriyo pulezidenti gwe bakwata Jeke ng'ateeseteese okuvaawo kwokwe. Yeeteekerateekera okuva nga Mugabe bwe yakola nti Jeke bagikukwata toteeseteese naye bw'oteekateeka tulaba bano bonna bakyagulanyi. Pulezidenti Museveni abadde alina kyensi bateekateeka bonna ne batuula ku ttaka ne bava ku ky'okutunuulira obuyinza wabula ne batunuulira Uganda. Ne batunuulira Uganda eyaki eyawamu, era bonna ne batuula ne babaako bye bakaanyaako mu kutambula. Kati buli wooteekateeka Jeke obeera oziwonye, naye bw'ogamba nti nze kambafuge empaka bwendifa n'omulambo bajja gukwata Jeke. Nti I'm telling you, ate bani kukwata Jeke ng'olimu ne batakwata mulambo. Mobutu omulambo gwe bagukwata Jeke Congo Zaire ne bagulipana baalipa omulambo Jeke ne baleeta keesi ey'okumuziikamu bagijja Misiri, okitegedde. Bannansi ne bagamba kale mugimuziikemu, ne bagimuteekamu ne bagamba ekibonezo kye tugenda okuwa omusajja ono tagenda kwebakako mu keesi. Ne basima ekinnya bulungi ne bagiyimirizaamu bayimirizamu nyimiriza. Nakati wali awo ayimiridde teyebakako ku tulo. Era toyogera ng'ekigambo kigamba nti Mobutu mukama mu ekyomula eky'emirembe takifunangako kuba bamuzika ayimiridde takifunangako, okitegeera. Kakati ogwo omulambo bagukwata Jeke. Kakati bw'oba mulamu osindika ku balooya naki bannaye mu kino na kino ate n'ekira mubeeramu n'abantu bo abaana ab'eŋŋanda naki abafunamu kafansonyi. Naye wali bw'ofiira mu buyinza olukubika bwe bati bwe pa mwenna mulina okudduka. Misinde miyitirivu. Abaana badduka, abazzukulu ne badduka, n'ab'emikwa n'abo abeetoolodde awo balina kuteekako misinde. Okitegeera. Kati ebyokubiwona mutuula wansi ne mwogerezeganya. Honorable Mawe ekintu kye yali akireese ekyokuteekawo ki okugerezeganya nga bannabyabufuzi, lwakuba naye yakolamu ensobi nti ate yali tekinnatuuka. Okitegeera. Yalinga yali akikozesa ng'ekkubo oba emala kulaba nga banne nga sibe baliko n'agamba owaayo nzikangendera eddala mbeera eyo. Ate kati gwe omwana wo bw'omwerera n'atayita ttamu omutema ku ngalo. Ku bibiri olina kukolako kimu, omukyusiza essomero oba omuteekako omusomesa amukookinga oye muzadde. Naye kati Mawo naye kano yali akakozesezza nga kakwese akamutuusa ku mugaati wali. Era olaba yali agamba nti kakati ekintwala kwogerezeganya peaceful transition. Transition yagyerabira nadda nti ne mu nsi gyeri kati ali ku birala nnyo. Peaceful mayi lubuto. Era olubuto namulabye nga alhamdulillah sajja kanyirira. Otero kalabako ntera okumulaba. Honorable Mawo anyirira. By the nze kankubulye nze omuntu agenda nga Honorable Mawo bwe yagenda n'ogera mu gavumenti simbaako na buzibu. Yena mukole ku lwaki ate kati lwaki mbaako n'obuzibu.
agenda akole abaana be babeere bulungi okitegedde abaana be bagende basomeko mu international school asinga okunuma yoono alimba bano nti nze ndi opposition n'ayambala ne red naye nga buli kiro asiiba nakasero ng'akwenya kati olwaleero nga Honorable Mpuuga okimanyi nti Honorable Mpuuga akaloko bwa president ya box agenda giyitako agenda kugiyita kati tagenda kulonda ku lwaki waliwo bonna talina gwalaba mu busobozi kuba president omanyi Mungu yakola Mpuuga yekka mu nsi muno yasobola naye yafunye abantu amasaka awo abantu yabasombye ngendo mukungwe naka video ke nalabye wano yasombye abantu okumanya yasombye yaleteddemu abantu si bebeeresi yasombye basombe yaleteddemu n'abekyazanga zawo zesawa mukaaga ogw'ekiro nga cost ezipakinze ku luguudo zibazzaayo okitegeera kakati kano kagenda kawulira kuba yabadde awo nayogera ebigambo bingi n'agamba nti ye mutowe Kyagulanyi tamunako na buzibu bwonna yadde okumuwala naye yadde fubitizi yagamba nti obuzibu bwekyo bwakubeera nga ekyokola ayinza okuba kyatamanyi simanyi na biki Mukama yali yamuwa omukisa naye kubira Mukama esimu omukisa gwe yawa Kyagulanyi aguweggwe kati oba otegedde nti Mukama yamuwa omukisa lwaki osonga mu mukisa gwa Mukama oyagala kuyoola bisiraani musajja gwe nze kankubuulye bwana gundi bw'otunuuliranga omuntu nti Allah yamuwa omukisa toyimiriranga mu kkubo lye kyabaita omukisa gwa Mungu okimanyi omukisa nga gwe bagamba nti Mungu gundi yo Katonda amuwadde omukisa ne bw'oba toyambadde bba abantu Mungu abateeka ku maaso nga balaba nga gwasinze okwambala essuuti olw'omukisa enjala ne bwebeera ekuluma abakulu abo balaba nga ggwe yakkuse kakati Mpuuga bw'oba otegedde nti akasajja Mukama yakawa omukisa ekikuleesa amalala otandika okutunuulira mu mukisa gwa Katonda kyoyagala kugwa era ekyo Mpuuga bakoma nga kitegeera emyaka 2 egiyise omwana ono Mungu yamuwa omukisa tolwananga na mukisa gwa Katonda abantu bajja kuyita omulogo tolwananga n'omukisa gwa Katonda mwana mayanja okitegedde yensonga kife mu Busiraamu batuga omuntu bwafuna ekirungi musabireko musabire ne kudduwa tofuna bufunyi kasajja ku mutima omusajja akwisizaako emmotoka wallahi abadde mu kagaali Allah namuwa obusobozi n'agula ki n'agulayo akamotoka awo n'agulayo kahaliya bwakuyitako tokuba mimiro Obusiraamu butuga musabire ne kudduwa nti alhamdulillah bwana mayanja ono saba Mungu emmotoka akole ki agikukuumira agikuwemu omukisa okitegeera oyo muntu omukkiriza naye kati Mpuuga ku futali yafuna ku mwana ono Mpuuga naye kyasinga okunsesa ku mukolo gwe nabadde ngaogoberera ono omumanyi ono omulaba ayambadde ki nkya Mpuuga akute n'ebyokunywa n'ebyokulya kati statement egiwulire ne banne we bali balala bangi awo bagamba ti ffe batuwadde emitwalo emeka emitwalo ebiri girekeka naye kati kataka tumazeyo okugifuna agenda tulabira mu bokisi wali manvuli tiikinga mu bokisi gye kiggweera Mpuuga yaleese abawagizi ng'ayinako 30% ku be yaleese okitegeera ate singa takozesezza force y'amaanyi n'obusungu Mpuuga nze omanyi nze muwabula Obusiraamu butukubiriza nnyo wana mayanja obutasalirangawo mu busungu wallahi buli wosalirawo mu busungu oba ogenda kutomera yensonga ki Obusiraamu bwatuwa options 3 singa oba olya ng'okoze eki ng'onyiize nnyo omuntu okukoze eki zeziriwa ujjudde option esooka Obusiraamu bwatugamba bw'olya ng'onyiize nnyo teeka amazzi mu bbaafu ogende mu kiyigo onaaba omubiri ontegedde onabe ki omubiri obeere dakiika ng'osumuludde gundi weekola ki weeyiira bw'omaliza n'okoma n'owulira nga akikoze eki kiganye Obusiraamu okugamba nti genda weebakemu
yingira mu kisenge kiwe galiyo koleki webakemu otulo okitegedde. Option eyokusatu bw'olaba nga kiganye abasiraamu funa wuzu ogendeko mu muzikiti okoleki osaaleko. Okitegeera kati bw'olaba nga option ezo zonna ssatu ziganye manya nti ekyo ekizibu obusungu obwafunye oliko sitaani. Tosobola kuyita mu option ezo zonna nga tonnakola ki. Kati mpuuga musajja watu simanyi bonga bakatuki bwe babalambika ng'omuntu wanyiize naye mpuuga kiyandikoze olwandinyiize yandigenze wa faaza mukadde waffe gye yali Bishop Jumba n'amugamba mukama wange nanyiize musajja yanyikoze eki nkole ntya kitegere musajja ayinza okuteekalakawo emikono n'akusabira naye kati ebbanga lino lyonna nze mbalaba aba-DF bonna nabalabye kulale ya mpuuga nga buli akwata omuzindalo bwati obusungu bwalina abasajja balina obusungu. Abaana ba DF ne basinkana Kyagulanyi mu kibira abo bwana obwo bamutagula ngango. Nze nakugamba Museveni bwasanga Kyagulanyi wallahi bali emmere ekibadde kimanyi balya bulungi emmere era ne basinkana ku mukolo lwakuba bano n'abagavumenti bazanya ebyobufuzi byekyana ekito nawulyako ku mukolo awo gwali obusoga Kyagulanyi yali wakujja naye kasaba amanya ati Museveni ajjuno ne bamusazaamu ati bano abatesitesi benyini be bazanya ebyobufuzi ebyobujja naye gwe kiinamu obuzibu Kyagulanyi okutwala ne Museveni ku mukolo kaakati Museveni osobola okutulwa ne Kyagulanyi ku mukolo ne guggwa ate Abedi Bwanika ate Abedi zinatuka nekiseera nga nti omusajja ono si pastor Abedi Bwanika sebo Abedi Bwanika pastor era ne church namba anti bannaddiini balina mulimu ebintu byotunulira nga nti ono omusajja munnaddiini munnaddiini w'omulabira ke kaseera wafunidde okusoomoozebwa okakasiza omuntu omukkiriza mu kaseera wakoze eki wafunidde okusoomoozebwa engeri gyakwatamu okusoomoozebwa okwo engeri gy'ogenda okukwatamu okusoomoozebwa mu kaseera yokutuukiddeko gwe n'abo abakwetoolodde. Olwaliro Abedi Bwanika yandibadde mmeeza nnene nnyo mu kuluŋŋamya abaana bano mu kuluŋŋamya Mpuuga ne Kyagulanyi naye ate okimanyi nti Abedi Bwanika ke kawalaako olugambo mu bonna ke kaluggi eno ne kaluteeka eri ne kaluggi eno ne kaluteeka era Mpuuga bw'aliva mbyobufuzi ne bwali baakaddiyo nenyanga omuntu ako bamuyita Bwanika Abedi Bwanika katabangudde munene kamumalawo kamubye mpaka ku ttaka. Kyagulanyi akuba Mpuuga Kyagulanyi gwe muwuli emeka nga ayogedde ku Mpuuga alwawo alwirawo ddala Bwanika yagenda eri n'alugjayo olugambo n'alukola ki n'aleeta ene wa Mpuuga n'ajjula kitegedde ye Bwanika kyakola kupika era Bwanika ono missionaries gye bamuleeterako kwawula baana bano kwawula Mpuuga nani ne Robert Kyagulanyi ne Bobi Wine era mission ye Bwanika bw'aba wakusasulwa agikoze buki agikoze bulungi you a pastor endiga zo bwe zifunamu obutakanya mu kanisa okola byokola kati okitegeera oli pastor wandibadde ki wandibadde mo mu baana bano aba opposition okubakola ki okubakumaakuma nga bwe bikulema ngobaga bannange omusiraamu ng'omusindikako ewa Mufuti omusindikako wa jjajja w'obusiraamu owekitiibwa Nakibinge bano ngo basindikako eri baga nti banenze binemye mukole eki mugende balwabule naye n'omusajja gwe twatusuubiranga pasita ali mu baana bano naye muyaye muzibu okiwulidde kati nalabye ng'ayogera awo nambooze olutalo olutandise who are you ogenda okulwana nani bonaalwana na buli omu yamugambe nyabo olutalo olutandise bonaalwana na buli omu onaamalako okitegere negogobera nyini Yesu Kristo yatuuka ekiseera abalabe be n'awanika emikono asabire Katonda akole ki abasonyiwe yatuuka ekiseera ga mukama wange abasonyiwe kuba kye bakola tebakikola ki tebakimanyi kati oli pasita ki oba naawe olindiga oli wetaga kusomba okitegedde kakati gwe n'agenda okugulako buli gwe n'alaba e Masaka n'ajja kulaale ya Sebina okitegedde ng'omugulako olutalo who are you bajja kukuba okitegeera entalo zigenda kusukako obungi constituency ekuyite mu ngalo yadde mwafuna ebyokulya naye temuvuubiika
bano bekikulu ekizibu kibalina bano abaana okuba bafuna akasente mu gavumenti bakozesa kuvuubika kwokka. Gwe Mpuuga baali bamumanye Masaka nga mu bakabaka ba parliament zekankoya abaka ba parliament nga ne bofira tomubikira mu myaka gire giwedde. Abaana bano nga bali mu kakulu ka DP. Bonna abantu abali babalonda bali bamanyiko ekintu eki bukodo nga tebata kigambo kye bayita nusu. Nze nyina omubaka sijja mwogera Yesu yawange. Nyina omubaka yali wa DP naye lumu yampita nengenda ku parliament awo. Naye twali tuva ku parliament nangamba oddawa ne muga ngenda mu kibuga wakati nanga nindako tugende ffenna. Omusajja yanvugana neetoolooza parliamentary avenue awo. Nze nga manyi oba abalaka ki komba anoonya wali petrol station anywa amafuta geesatu ampe ekyebiri. Yala naketanuka wamu yakikuba kyenyi nga ndaba bwenti n'ateeka amafuta g'emitwalo egi n'ansiba ekyebiri nanga akatransport kakutwala e Kampala. Abo abaana ba DP abo ne tobawanga na muwalawo ajja kufa enjala mu nnyumba. Okitegeera kati ab'e Masaka bye balaba olwaleero birala. Balaba kutulaba kuki? Mpuuga aveemu ekyebiri kye. Nawulidde akantu konzanyidde awo bafunye ebiri Anti kyenkugamba Yesu bati balaba kundaba kuki? Bagamba omusajja yatubba obwedda. Jukira ekisanja ekyasooka baakimuwanga musajja wa Kabaka. Okitegeera ne bamwongera ekyokubiri ng'asinga okunyumira essuuti. Kaakati kino ng'akyagala kino ekyokusatu ng'omuteeketeeke kigenda kuba mannyo ga mpisi. Kigenda kuba kya lutalo. Kokano Mpuuga ne bwaligenda e Magomba linyumiza Mungu. Namugamba 226 wamumpa. Zinabadde etidde nga ndaba ti abantu ngedde afunye abantu bayitirivu nnyo. 40% bavuddeyo nga bagamba nti omuntu wakola statement eno nga ayambadde mujoozi gwo ate nga musajja mukulu. Okitegeera nga ne mu background owulya waliwo Musa ayogera ng'annyonnyola ensonga ze kugundiye kwennyini yabadde kugundi kwennyini ku venue nga bwe babyogerera tiyadde atwadde ekyebiri ebiri naye olaba manvuuli kola ki tikinga. Era Mpuuga bano abaana banoonye babano feesi bazijje bakuddiza ekyebiri kyo. Nze nagamba ebyobufuzi sibisobola. Nawadenkera kukwata ggaali kugenda nnyumba ku nnyumba obanje ekyebiri kyo. Nze nyina omusajja gwe nayagala bamuyitanga Honorable Alintuma Nsambu Masaka. Masaka Alintuma Nsambu yakola ebintu n'agabira amasomero computers n'akola kya yazimba n'essomero ddamba enkukaawo erya gavumenti ku nazimba uyezi kalina n'azimba ne technical kali n'agenda amasomero aga secondary nga buli secondary agiwa computer basobole okuddukanyizamu emirimu ne bamukuba akalulu n'asirika. Wayita wiiki egi n'akwata emmotoka ye ne loole. Amasomero yakonkonanga geeti emu ku emu. Njagala computer yake ng'ate alina n'abasirikale nga bw'ogiremera. Naye toyaba mwenkanya kubanga bamu ebisanja byali bibiri kyali kimu. Bamu ekisanja kiramba emyaka 5. Nti kaakati ku kyokubiri era bwe yandikomye omwandi mugambye tetugenda kuwa. Naye bamuwaanawaana yeggwe wekka. Okitegeera nga ne wennyini we yatadde computers yafunawo buna. Alino ebiseera ebyo nali Masaka mu kalulu ako. Kaakati n'agamba mujja bimpa. Okitegeera tulabona omuvubuka Luzzi yagamba ab'Emityana ku muzikiti nti mumpe piki yange bayimaamu. Niki yakola kituufu. Yes nze bwe mba siikwagala sisobola kwambala mujoozi gwo. Okitegedde gwe omusajja kati wuuno ayambadde ekitengi kya Mpuuga. Omulaba mu kitengi yenna anyumidde mu kitengi ky'omusajja kyokka wuli ebigambo byayogera nga n'ebiri yagiridde. Okitegeera so kati bannabyabufuzi abawagizi bayinza okusuula eddalo kati omusajja yamenyekedde ki. So kana akalulu ab'e Masaka balaba kuki balaba kundaba kuki okulaba nga Honorable Mpuuga naye akaseera katuuka kano n'atakka ki n'atakuka ssente. Mugenda kulala ya Mpuuga nga yafumbye omuceere eriko n'ennyama. Mpuuga gwe mmanyi abaana balina eŋŋombe egamba ne Kyagulanyi olyokanga n'ojja ono Kyagulanyi akutunza n'empale era bwe bateekwate bulungi bajja kutunda ebyabwe.
okitegeera because naye nga byonna ekibaganya okukola ki ekibakozesa ebyo okugaana kukakkana omuntu kakkana wofunidde okusoomoozebwa ogenda okujja omutwe okuttaka boti ekyokukola okikola ki ekyokukola okimanyi nga tekiri expensive okitegeera so katumusabire omayinza okuva otandika ne wiiki ejja ndi muwagizi wa Honorable Mpuuga weewaddeyo era womulabirako mugamba mpeereza ekitengi tujje nga wano mu kamera nga twamadde ekitengi olugoye olwo ne badizayina mmwe basajja mmwe muli babi omusajja yadizayiningiramu oba mukyala we yabikolako mukyala we yate design ez'ettabu enyambala y'ekibiina kya Mpuuga nakiraba bajjajja bakinyumizaako bamawumawu rebellion be bayambalanga bwe bati naye omusajja eyakubye ate ku mulembe gwa Mobutu n'abo abo Abatanzania abo abakongo abo abayimbanga gundi chaka bayambalanga sina makosa ye be bayambalanga ebitengi webiryo omukazi ngambala ekitengi nekikweka amabeere okitegeera n'alyoka akukubira awirolo ngoma anti bw'okyambala tokunama kikubika omubiri gwonna kati Mpuuga kulaleeta yagala kuba kunami okitegedde so abaana bamudizayiningira olugoye beebale kakati manya tumalize n'ensonga eya Uganda Kenya ensonga ya Uganda Kenya erisa obuzibu Mwami Museveni yali ayogera awo n'agamba nti nno ennyanja yebagita Indian Ocean n'agamba nti nno ennyanja eyo yeggwanga lya Uganda n'agamba tajja kukkiriza jjoogo lya bannakenya n'agamba eri essaawa yonna ajja kugirwanirira okufa n'obutanyagwa tuli awo mutabani we Muhoozi Jeno Muhoozi n'avayo n'agamba nti musinga taata we amwamuko buwi lukusa oba namukwasamuko ku buyinza gamba nti ye tekyetaagisa nnyo n'abasirikale bangi nnyo abasirikale batono bwe bati dakiika mu dakiika nga bali Nairobi ng'ennyanja amaze kugiza e Uganda by the way nze njagala nnyo omwana we bamuweemu nkiddemu njagala nnyo kami toyagala bamuweemu Jeno Muhoozi Kayini Rugaba nze njagala nnyo bamuweemu njagala bamuweemu mu mpaamu yonna gye babeera bamuwadde oba akozeseza oba akoze ati ojja mu kalulu tasobolayo nga yatambuza birthday wano nga tulabako abantu n'afuna bakansala bameka kati akalulu ko takakola ki akalulu takasobola naye wamma Jeno bw'oba olina w'osobola okuyita n'otuuka kitaawo waatudde nze muwagira atuulewokko ku lwaki bajja okumanya nti ebintu bwe wabisoma ku lubaawo si bwe biri bajjamu bamumenye omanyi kankubuulire twalina wano omusajja bamuyitanga Idi Amin Dada yakwata amagye n'alumba Tanzania n'alumba owa egindi awo mu bintu by'okusaagasaaga okitegedde n'agenda nga agenda ayongezaayo agamba wano wange nga tagoberedde enkolagana ya nsi n'amawanga amaki amalala kakati Abatanzania ne basirika naye ssebo yandibadde nga revenge bamugoba ne bamuyisa ewaabwe ne bamugoba n'ewuwe Nakasero n'Entebbe ne batwalayo wakimanyi nti mu 7 obusajja obwatumanyiira mu 7 tesera nga abasajja bamanyira nga Abatanzania batumanyira ne bajja ne batukubira ne badya pulezidenti waffe ne bamukuba ne bamuggyako wakitegedde ne batugamba mutuweemu ennaku 2 tubawe gwe twayetaaga ne baddayo Tanzania ne baleeta ne baleeta gundi ani yali muwanga yali lutwa ne bamuleeta ne bamukola ki ne bamutuuzaako okitegeera abasajja abo gobamanyi gwakimanyi twamalako ebbanga lya myaka nga 10 nga be batufuga Obote yali awe Tanzania awo n'amalawo ebbanga mu 81 ne bamukomyawo Abatanzania bennyini nga bo bennyini be bamuzi ne bajja ne bateekateeka okulonda okulonda Museveni kwe yalimu kwe yalimu asooka genti bamubbye
ogamba kwali kwa wano nti Obote yali mugezi nnyo. Nali manyi ti kwa wano Obote yali Nyerere ne banne bakulinamu omukono munene nnyo ng'otamanyi na bungi. Ebitundu 75 ku 100 be baakuteekateeka. Okitegeera ne baddamu ne bamutuuzaako. Okitegeera kaakati jeno mukwano gwange ani Muhoozi Kainerugaba musabira nnyo omuntu omulaba nga ayombesa nnyo abali mu kisaawe munda ng'ali ku layini ng'ali ku touch line saba busabe bamukubemu substitute bamuweemu akakasenti goolo tebaziteeba na maaso. Okitegeera mbalaba bawogizaawo nga tulaba omupiira kati singa kati agukubye bwati n'agukube emmanga wano linaateekamu omutwe naye ng'oyagala okumanya nti avuya muwe namba 7 naye kochi wa Man U naye alimba eyo system takyakola kati onaonako 442 kati wane enono gundi namuteeka wano n'ogamba bannaniyo abaana ba Man U abo baseno abaana bazibu obasanga batudde bati ku stage ya boda n'ogamba Arsenal n'emala etwala bano ekikopo ebeera ekimazi ng'abali wali basooka ne babala kino ne babala okitegeera so naye nze nakugamba olumu ntooza General Muhoozi olumu ebintu ebimu abasaagamu ekizibu kye mulina ebyobufuzi bya wano bitudde nnyo abantu kuki ku mitwe omutin statement gyakoze nga yakusaaga abantu bagirabye ddala nga ki nga nkulu nnyo naye nze mba mmanyi oluusi abaasaaga okitegeera ziba mmanyi oluusi abasaagamu kuba kaakati gwe olaba kisoboka okuva wano nti Uganda egenze ku taking over ku nnyanja ya Indian gwe olaba kisoboka. Mukulu yagambye nti singa muzeeyi wamuwaamuko ku buyinza awo amuweemu mu ddakiika ntono kiba kyawedde dda era Stevens ndi ttiimu gwe nze era wabukwatira ndi ttiimu ye sinza butabeera ttiimu jeno naawe ndi fala bamuweemu weeks 2 zokka zimumala weeks 2 ayinza n'okwegobamu yekka walabeko president alekulira ono mu Uganda president alekulira lwa nsonga 2 ekisooka olwo president alaba nga agenda kukola ensobi zisuke nyagamba obuyinza mbutadde okitegeera kakati jeno nze yomusabira era Stevens ndi ttiimu gwe zenagamba ompe essimu ya president Museveni singa namukubira dde essimu bala mwakyambuzi gwe nnoonya alina essimu ya president agirina kuba direct namukubira nti halo nze bala balugahara nyina gwe njagala yogereko naye wano kati olwo ng'amumpa okitegeera nga mugamba ntya simanyi alo Mr President olwo mwogera mu lulimi ki Luzungu Lunyankole Luganda bano abasajja lwakwejira kwekoza bakulidde wano era nze nyina gwe nalabawo ng'atambula anoonya wakalu naye nga sepa ayogera na Luzungu ate nga n'Oluzungu asoma lusome amalala bulina amalala gogamanyi okulidde wano bwe bakuzaalidde w'osomedde oyo omwana asomedde awo asomedde awo mu kibuga wakati pulayimale ye yonna ebadde awo ne sekendule ye ne yunivasite ye naye se bakolaga nti Oluganda lwamulema okukwata okitegeera nze era we naamukubira mu Luganda mugaye Mr President oli bulungi nti ndi bulungi mbadde nsaba omwana omuweemu wikisi ne bwe zibeerezi ne bwe ziba 2 ne bwe zibeera era sebo nze ndi ggwe akakaluma nkamusabidde akwatemu ne bwe ziba wikisi ne bwe ziba wikisi 2 waliwo oligimu gye mulina okuwona nga mugiwonyerwa kukyusa yo yennyini ne yeekyusa ne mugiwona okitegedde ng'ebiri behind birina okujja ng'ono amaze okukola ki okutuula ne mugamba nti ono tugenda kunegula bakweta kutegula kumenya mujenje ekkalu naye sebo oyo musajja mukulu oyo n'obwongo bwe General Museveni simwangu akumenya mujenje ekkalu okitegeera yosonga kiolaba nti bapoliticiani bonna akyamulemyedde waggulu Ekyagulanyi naye bonna yabakuba bonna bali ku ttaka abo abaana baali bagezi kankubuulire Lukyams the man ono wajjeema
Asumani basalirwa oli omulala Kibirige Mayanja Kibirige Mayanja bano basumani baana bato bazze tebalina banoonya kyakulya Besigye Mugisha muntu ne bannaawo abalala bangi n'omugenzi Semogere n'abalala abo be bayinza okubuulira Museveni omutuufu bwafaanana Museveni omutuufu takukosa ebbanga lyamala ng'akyakusobola takukosa era bino byonna byemulaba bino just anafuyemu bunafu nti takyalina maanyi gwogera aba akyatereeza kino ne bawamba oli okitegeera n'ebimu n'abirabula binagendeka akati biki okitegeera naye nga Museveni gwe mmanyi bino byonna byemulaba bino sima safe houses biki ebyo Museveni mu bwongu ng'akyakusobola ebyo tabikola era bano ababikola ebyokuteeka abantu mu safe house be bano okitegeera eno mafia ate mbo naye yagala buyinza okitegeera eteekawo embeera eyo nti weekwatira obuyinza mubeere nga mulina fiya mubeere mu kutya nti esobola okuba kontrolingira mu kutya naye bafuga emyaka 10 nga teri anyega oba okategedde ako ono omwana bwe bukodde bwe bamuyigiriza nti osobola okukwata abantu n'obafuga ng'obafuga bubi naye nga teri akola ki nga teri anyega kati ono ajja kibamanyiiza mutuuke n'ekiseera nga ne media zityokavalinga mawulire gaani nga jeno tujja gakusande nga buli gwogamba gawandiika akola ki adduka misinde akulyetingawo eyo fiya okitegeera so kati Pulezidenti Museveni ng'akyakusobola mu byobufuzi akyasobola okugulirira abantu bone bakuvaako akyasobola okukola ki akyasobola okuddira abantu babadde abagezi n'abasiriwaza tasobola kuteekawo basement era saidi ya Pulezidenti Museveni ogiraba erimu bampuuga okitegedde kati saidi ya General Muhoozi naye ogiraba erimu bino byakutokyalinga kutambulira mu ddolooni kutambulira mu biki okitegeera kasobola byebyo omanya biri saidi eri naye ya Museveni kasobola nga omusajja abadde omugezi ng'ayogera byategeera ntandika okusiriwala oyo omanya yagenzeeko ewa Museveni kati mpuuga yagendayo Bwanika Asumaani balinga 10 ekisanja kino byabatoozezza ate okumanya Museveni musajja mugezi ayinza okugamba sikuwa sente zino mpagire nyego mancha kitegeeza wayokanye ku mukyala n'okwata akakadde naye nga omukyala omwagala n'okwata akakadde n'okamuwa nakugamba yanja sente ompadde zaki ate wali nkwaddeko buwi just weyagalemu okimanyi nti omukyala oyo teyeebaka bwaddeyo teyeebaka kyekimugana ayinza noziteeka mu nsawo nga takkiriza gamba nja kuba nakazekolamu akaviiri omusajja azinone omusajja simumanyi tamanya nsanze muwino okitegedde naye abennaku zino baaba olaba zijja nga tamanye zivudde nadduka mangu azigye ku mobile money abitegeera luvannyuma nga bamugamba sente zo twazikuweereza ziweereze gundi kakati Pulezidenti Museveni nze omusajja omu yamunyumizaako omusajja oyo yafa ku lw'ebyobufuzi bye kamuleke yamunyumizaako naye nga twagendewo omusajja kati bwe twatuukayo yatuwa appointment yakumakya saawa ezi sawa 4 twatuukawo saawa 3 ez'okumakya ne tubeerawo 4 5 6 kati wezaawera 7 bwe batuuka ku nnyawo abaakakyayiko ne kakola ki ne keetala kasoma kaliko obugi kaliko obuki akoko ne bakanywa baali bannabyabufuzi ate nga b'opposition kati nga tebaagala balabisa babakweseeyo bbali naye bana opposition ya Uganda ebaddewo gwe giraba edduka abaana bayiyiza omusajja kaakati ne ziwera 7 ekyemisana ne bakola ki ne bakireeta tanalabika ne ziwera 9 takola ki talabika ne ziwera 10 okitegeera ngera talabika nga yalabiseeko bwe zawera 11 kacyayi ne kakola ki ne kasoma kacyayi ne kasoma kaakati kacyayi bwe kasoma abaddako okujja bababala bano abagenda baali 6 kati abaddako okujja okubabuuzaako bajja n'ebisawo 6 nga buli kisawo kirimu ssente okitegedde era okuba Museveni musajja mugezi nga buli nsawo yagiwandiiseeko erinnya
Byannanyini waayo. Aha, Honorable Mayanja, Honorable Gundi. Bonna ng'eri siru bulungi nnyo. Kati bajja nga bagiba omwo nga yagiteeka mu magulu bwati. Ne ziwera 5. Ez'ekiro tannakola ki? Tannalabika. Ziba ziweranga 7. Najja. Naye kati mmaze okufuna ekisawo kyange kindi mu ngalo. Nkebedde namu ate mba nkyalinda kyawo ngamba omukulembeze bw'abaluddeyo bale tunamulabululala. Omusajja ngamba mbuya President Museveni yagenda okujja nga bonna tekyali ategeera n'ogu. Nga bamu n'essimu takyamanyi gyeri. Balidde, banywedde, bakuse n'ekisawo kibalimu. Ekisawo kimu tamanyi na muwendo gukola ki? Gulimu. Bukirimu. Kati mu President bwe yajja n'ababuuzaako bannange munsonyiwe nga emanyi emirungi wa President nkeereyemu. Kati mbona baba batandise osima ate tumuwe ekiwandiiko biki? Bw'omu ku b'omukaaga kyava abagamba Mr. President sebo weebalenze sina kyenkubanja. Era lwakukuuma kitiibwa gamba nti nazze na bano. Naye nze singa natuuse eddeeka nze mpe emmotoka ntambule nkole ki? Mbaviire. Ate President Museveni kyava abagamba anti twadde tumanyi tugenda ku discussinga tubeeko betugenda nti President bano tebakulimba. Owedda mission gye tulina nga twagala ssente. Ssente tuzifunye. Tetukyana kye tukwagaza gw'omanyi ifuga bibyo. Tukyakugamba ki? President kyeyakola buli omu n'amu emmotoka. Tebaddirayo muzire ezaabwe. Buli omu n'amu abadereva 2 avuga eno ye n'avuga eri. Okitegeera? Ne bavaawo omu. Okitegedde? Kaakati omusajja oyo n'ajja ne ssente nga nnyingi. Bwe yatuukawo mu Ndeeba awo aba atambula ku makya ssente azirina omanyi bw'olina nga wazifunye ssebo. Oyagala ogendeko mu Ndeeba oyambukeko ekatwe odde Mmengo. Kati bw'aba atambula mu Ndeeba awo n'asanga fuso zino ez'obutayimbwa nga nnene. Kyava agamba naye fuso eno ya mmeka? Ne bamugamba twaliza muli gwe nga ssente zigigula wagijjiya. Wakyava agamba muwakana. Sina ssente zigigula. Muwakana. Twali nga ssente wazijjeewa. N'abala obukadde 120 n'abusasula. Kati bw'amala obusasula fuso n'agirekaawo. Kati aba alina munne emmotoka kyava naye kati tuguze yaki. Tugenda gikozesa kiddala. Ono kyava nga naye kati nange wabula sitegedde. Wabula nange sitegedde oba ngiguze. Kati teyefuula. Oyo Museveni okitegera. Kati wabanga akyayina era bano abaana bakyagulanya bakyamutambulirako. Mbawa saluti. Basajja nnyo. Bano balubongoya basennyonyi baani nti Museveni ebbanga alyomalanga buli wakuba tooki mu lubuto mukyalimu ekituli. Tomuwangula. Okitegedde? Tomuwangula. Ebbanga lyamalanga bwatunulya amayanja mu lubuto bwati ekituli akikola ki? Akirengera. Tomuwangula. Yensonga lwaki olaba nti Kyagulanyi bano abalinga bamugamba nti afa nnyo ku bafuutu soja okusinga ba Honorable. Walayo n'omwana yali akimanyi nti bano ba Honorable embuto zaabwe tezijjula. Okitegeera? Balinga mbogo. Ayagala alye mu Nuupu, alye mu FDC ku Parliament bwagenda akubeyo ddiru ne wa Museveni. Kali Kyagulanyi si musiru gwe tasobola kwesiga. Tasobola. Kayeesiga ono atalina contact yonna emutuusa waani? Wa Museveni. Emutuusa wa musajja oli. Yensonga lwaki olaba nti omwana mwavu ali awo fuutu soja talina kyali naye n'atambula okuva e Kampala Bushenyi bundi bujjo wa okitegedde nga talina nze nyina omuvubuka wa Mukyengera avuga boda atambudde ne Kyagulanyi boda ye etambula ne Kyagulanyi yaŋŋamba ngenda kudya millioni 3 era lwe yazijjayo yaŋŋamba nti seka nafunye ssente ngenda kugenda na musajja nakati bali aba 2 okitegeera kati oyo ye muwagizi wa Kyagulanyi naye bano beolaba Honorable Kyagulanyi atuuse ne babateekerayo obutebe batuule kamera ne zirya awo nyinza okukola ne bawaga people power our power abo ba Honorable balaba abo teri Museveni gwatawunyangako mu ngalo nkiddemu sheki tewali Museveni gwatawunyangako mu ngalo tidde gwe tunuulira butunuulizi statement Sewanyana gye zaakola ennaku zino okakasente Kyagulanyi alina akuuma akabakebera okimanyi Sewanyana yali agala kaadi ya musajja kati baba kubanga bagimuwa singa ayogera biki Latifu Ssebaggala namulabyawo Latifu Ssebaggala ono omwana Kyagulanyi nga nagenda alina omukisa abantu bamu abalaba okitegedde nze njaga okutegeeza bwana gundi
mukyalawo nga yalidde ku ssente z'omusiguze lwomanya nti wawasa omukazi atalina mpisa okiregera omukazi nga yalidde ku ssente z'omusiguze kwolwo gwayambala nga tonyumye nagamba ogule ku ngoye oba kati basajja banno gye bagula engoye ennungi gwe tolabayo okitegeera laba n'engatto kale singa kale oyambadde eri omukazi kasomula nga atandise ebyo okitegedde omanya ekisenge mukisulamu aba basatu kati nze kasannalaba sewanya nange atandise okola waati nemumanya kati ono oba bufumbo yabaliga lengera ebigambo byayogera kati because banno wali oyagala kaadi yaabwe ne batagikuwa nga n'ensonga tebagikuwadde novayo nogamba nti nze kuyadde ndi wa NUP kuba mmeya ngenda kuwagiraani atali wa NUP okitegeera webaze akakiiko ka NUP akako makaadi okitegeera bakutegeera nti olya eno nawa aganaga mu Kampala olwo kakiripu kabakulembeze mu nkyukakyuka abeyita opposition kakiripu ako nga bwokayingiramu nga oyagala genda okulaba Museveni eyayise wa Nabbanja alwawo okamanyi kanguye ensonga sikategeera kekaliwa ndeka kakiripu kali awo nga opposition okitegeera ngakakutusama ngomba Museveni nze waliwo yaŋŋamba opposition nnyo bwe tulaba tuvudde ku kamera njamu ku buli ojja kutya ensi yaŋŋamba kati golaba gende ewa Museveni weebereremu nemugana naye kati tutuuseyo era gwe kasitukkiriza naye ng'omusajja nali muwa ekitiibwa nga mumanyi omu ku basajja kwe banyweredde abasajja bali mu Kampala mu opposition ng'omugamba nti njagala Museveni ajaziika ewange zigenda okuwera ssaawa mukaaga nga Museveni atuuse ate nga yayise wa Nabbanja olina president olina kumunabira mu myezi 3 okitegedde nga tumaliriza Alan Sewanyana yafudde nalabya ajeregerera statement embi nga ajeregerera balimu ezo yakoze statement embi omanyi ffe mu busiraamu bwatuteekateeka nnyo bw'osanga omuntu nga mulwadde omuwedduwa y'abalwadde bw'osaba omuntu nga mulema omuwedduwa kuba gwe kankubuulire eno vidiyo gimuwe Alani wallahi tekirimu yadde eddakiika entono nnyo okera ku makyanga Alani ate abiri gonna nga tagalina okitegeera otambulira mu mmotoka ekukuba eri n'ovaamu ng'oli mulamu n'ogenda emunago ne bagukusalira nti mayanja okuddamu okutereerako tugajjirako wano okitegedde kakati mulekerawo okukozesa obulemu bwa bannammwe okubufula nti kyemugenda okwesanga ekyokulwanyisa okudifendinga serefu z'ebyobufuzi byammwe okitegeera era Alani ekyo nze mbakuba ye nabadde ngendewo ku media neneetonderawo ng'okimanyi nti kakati Alani agenda suula Lukwago Alani agenda kusuula Lukwago bw'omanyi sympathy ono omusajja gye yafunye omusajja yakoze statement nempulya nga ennaku enkutte bali mu ezo yabadde bakulaala oba yawayiswa mufumbiro oba yaoni n'akugjayo bw'ati n'agamba kino kyemulaba kino kyuma nakigula $7,000,000 okitegedde naye njagala obbategeeza siyagalangako kutambula nga nyina ekyuma okitegedde nange saamanya naye abavuddeyo ne basekerera okugulu kwange kuno bategeere nti nabo bujja kukeera ku makya nga bataddemu ekyuma omusajja omukulu bwakola statement efaanagana bwe togosire obeera wamusanyusizza lwaki temuzannya ebyobufuzi eby'abantu abagunjufu okitegeera mukula ebyobufuzi eby'abantu abagunjufu nze saagala muntu ajajinga munne ku byabufuzi lwa bunafu bwe Mungu bwe yamuwa abantu bonna balina obunafu kabeere General Muhoozi alina obunafu bwe Kyagulanyi Bobi Wine alina obunafu bwe oluusi na bungi nnyo obwo obunafu si bwolina okusinziirako okufuna omukulembeze omulungi Kampala teyeetaaga kumanya ani alina okugulu n'ani atakulina oba okategeddako Kampala teyeetaaga kumanya ani alina amagulu ameka 2 n'ani alina okugulu okumu mukoka bwe yabadde ajja mu maduuka g'abantu wedde ayitawo abalema bwatetundi abalema mu ggwanga agenda kuba tukoze bubi nnyo okitegeera because gavumenti yalina ekitongole kiramba ekirabirira abantu abo era eddembe lyabwe gavumenti eyiteekamu ssente nnyingi okulaba nti tebasosolwa mu community kuba ndaba bagamba abazimba ebizimbe temuteekewo n'abalema bayitira avane ku kyebizimbe
ng'okimanyi nti balina n'ababakiikirira mu parliament awo okitegedde balina n'omubaka mulamba era kuba nawulira waliwo gwe bagamba oba jasoba lwali lugalo nga lwona ngeri lwagiramu luti nogakaka ate guli mulema ki naye mulema n'olwo olugiremu luti okitegeera kakati balina n'omubaka mulamba bakola ki abakiikirira era nabadde nsuubira abakungu abo singa bavuddeyo nadde ne bavumira statement ya Ssewanyana because abantu bali eyo abalema nga asiba n'enjala mu nnyumba just nga abantu batya okumuyamba lwanfaana naye okitegeera bazadde abawala badibye lwanfaana naye ani awasa omulema okitegeera kati gwe ng'oddako oyo mukyala w'abali mwezo ngo gaate omutenda nti namuzira isimalubega yanyumiza mbu omuwala yava eyo saidi zeeyo oba busoga eyo mbu yamukubira ssimu yoli yakuba longo namba omuwala kati bwakuba longo namba isima agenda okulya akaloboozi akalungi ennyo omuwala ayogera obulungi amugamba eddoboozi naye nga ddungi okubira longo namba naye eddoboozi ddungi oba naye ng'ofaanana otya omuwala nga yeewaana ndi mulungi nnyo 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 ate bwe tutuuka mu kisenge ndi wattabu nnyo isima nga mugamba bannange nkulabako ddi munange bogeddaawo wayiseewo akaseera banyumya wayiseewo wiki nga namba nga mugamba okutuuka e Kampala sene mmeka nti bweziti yesima asendese mobile money alinze muwala muwala je kati ntuuse wano nti paka ntuuse kati linnya ezidda wano te wano tekati otuuse wa nti ntuuse wondagiridde jangu nnone yesima okutuukayo omuwala atambulira wansi ati isima wakigwako atambulira wansi isima olalo jakwana ejjembeze nkubulira yagamba nti ayagala okwepiica naye appetite yamuggwako isima Lubega genda mpolo ojasinga n'omusambo so kakati embeera efaanagana bwetyo nti Alan Ssewanyana statement nkiddamu wakoze enfu era mu wiiki eno bwena gwako nga teweetonze nga teweetondedde si kwetondera bali mwezo yekka because bali mwezo mulema naye yeesobola yeesobola abadde mbaka wa palamenti yingini mugagga gwekimanyi nti okyali mugagga akasente akalinamu kakati bw'aba akalinamu oyo tugamba alhamdulillah naye abantu abali mu kiti kye nga n'okufuna ak'okulya alina kulinda mwana amusange wakola ki amusanze we yamulese Alan ye yakoze statement nga manyi alumba bali mwezo ekisookera ddala bali mwezo Alan ne bwanaakolera emyaka emirala egisigadde ayinza obutenkana bali mwezo bali mwezo asinga Ssewanyana mu buli kimu ondegedde ekyo mu buli kimu amukola ki amusinga Ssewanyana kyasinga bali mwezo kiri ekintu eki mbu ye Ssewanyana amagulu alina ameka abiri nayenza okubeera n'amagulu abiri aga Ssewanyana n'okubeera n'okumu okwabali mwezo mbeera nga bali mwezo kale kambeere n'okumu nga neesobola nga ndi mugagga okitegeera ndi inginiya thani okubeera n'abiri nga nzunga buki ese omusajja munnabyamizannyo ani Alan Ssewanyana munnamawulire munnabyamizannyo mukukuti mwekizibu kye mwina mwagala nnyo okumanya gundi ali ki naye mu Luganda bagamba gundi ayina ki obyawudde ebyo gundi ali ki fena tulina bye tuli gundi ali ki ne gundi alina ki fena tulina bye tuli ng'omuntu okujja okwetula bwoti olina byokola ki byoli naye ekikulu kye baagala community kyeyagala okumanya olina ki tumaliriza sho basobo ne banyawo tubeebaza mwebale nnyo mwebale okutugoberera tusaba Mungu abawo obulungi waddewo omwana awo nga nzija sebo mbadde nzijjaawo omuvubuka najja nansalako balina musajja wange oyo musajja nakwata mu nsawo awo nampa ssente nyingi nangamba sebo weebale tusiima atubeteddeko obwetezi bwati era n'alinnya nakola ki
ogenze koyogedde akake ssente nnyingi waliwo omwana eyo ku sapiensi eyo abeera mu field omwo kati yagira wano nakuoli nasanga babaneeno bano abagira ndi wano kati musanze wana awuliza radio sapiensi akola mulimu guno biki kati ono kyava agamba mukulu Lubwama nkwagala nnyo ng'agamba lwali ku mpewo alino nali mu field nkwagala nnyo oli w'amaanyi era obubaka bwo nkutowane tuli amaanyi nnyo ddene nnyo njagala likubeeremu omanyi kyogenda okukola oba onalikolamu ki naye nze neewaddeyo ettunga bwe ndikuwadde mu bunene bwalyo ddene nnyo era omusajja alituusa essaawa zino kakati ono ripoota eramuteze essimu kuboogerera n'amugamba etulyogere seriwulire by the way kono n'agamba etulye muwadde lya siringisi 10 olwa Uganda so wano tampadde 10 ensi ne yeebaka tampadde 10 waliwo n'omusajja by the ngenda natandika okuwaayo ku sente waliwo omusajja omulaba ono bamuyita ani ono oyo bamuyita Rochaza and Sons Property Consultancy balina ne hardware bali Kisamba again Kisamba Mayanga kiriwa nkiwulira nnyo nesitegera we kiri simanyi luguudo ki Kayunga Road wayise gayaza bogerere we wali abo Rochaza and Sons sebo yangamba buli wiki agenda kumpanga sente mpitirivu emitwalo egi esatu buli week buli tukola interview so abantu basiima era tusaba Mungu abasiime tutambulirawo mpola amina ate n'ekirala ebitusobyeko naffe tuli batonde ekyo kikulu nnyo waliwo abaana abaddidde ka video kange ne bakasalaasala ina gye nali ku mukolo ogumu ne bakateekamu statement ezitabadde entuufu muni bamanyi bikola abamu akataddemu statement ezitabadde entuufu naye nze ate ekyomukisa omulungiza ku media sewozaako omanyi bino ebintu bya media gwawe alabye n'awuliriza gwalina okukola ki okusengejja mayanja kinasolo kikola naye bw'ogenda bugenzi bwote nga video bw'ogirabye n'ogiteeka mu mutwe owedde so ebitusobako ng'abatonde be tuba tunyizizza wano naffe tusaba mutusonyiwe okitegeera aye tusigale nga tukola ki nga tutambula bulungi nsaba Mukama Katonda abakuume amina toyanza nnyo toyanzeege nze Geoffrey Mayanja weraba Munnayuganda ng'ebizibu bikufuukidde mbulabutuulo w'olikkalira kubanga Kabona Mugabi azajjaganya ng'ow'ekibungu gwe bawadde omungu n'amawulire agasanyusa ng'akuyita ogende gy'ali akole ku byakutawaanya edda. Kabona Mugabi agenda kwambululira mu nnyanja ey'enjawulo akukumira ekyoto kw'onooyekeza endiga nga ssaddaaka eri abakulu olwo obulamu bwe bubettereere nga nnyindo ya nti gw'anoonyeza empapula ezifuluma Uganda n'ebica ne bikwereega ebibyo kumenya mu jjenje ekkalu kubanga olunaakukansira tukuma amazzi ag'omukisa gwe ng'olinda kutta ku nkowe. Kabona Mugabi bw'omukwasa ebizibu byo naye abigabula ebinyonyi ne bibyetikka okubisuula ebuziizi gwe n'ofaananako omusenera alinda empaalwa. Kabona Mugabi mukubire ku nnamba ya ssimu nooti 75293946 olwo obenga ossa empoggo n'olwalo nange ntugge ku nnanga ya Kanenero.